Besigye teyali munyiwanjaga yali agyeko Museveni. Nedda ssebo. Ssemwogerere teyali munyiwanjaga yajjako Museveni. Akuna. Katugezeeko ku banyi b'enjaga. Abaleege yali omunyoro kabaka w'abanyoro yayimirawo ku Mwanga kabaka wa Buganda ng'Abaganda bavudde mu Mwanga. Bampuuka b'ebiseera ebyo ensi ze tutambuddemu abantu batwegomba kubanga ensi erimu kabaka eyo ensi eba ne direction eba ne kali. Bw'ogenda mu America abantu baayo bonna balinagalaale beegomba nnyo Abangereza kubanga balina kalica. Mu myaka 6 kabaka abadde asoma buli kiwandiiko ky'asoma ng'ateekako galubindi. Buli for the last 6 years nga tasobola kusoma ate kuli galubindi. Ku luno yakutte empapula 3 ng'asoma tekuli galubindi. Mwenno basajja mwe mujja tuwa galubindi za kabaka. Kambabuule lwaki Museveni aleetedde obuzibu Ruto. Maama wa Ruto taata ye Munyarwanda. Kyobolaba Museveni yakkiriza Ruto okuddira bizinesi zonna n'aziteeka e Uganda ezize. Stabets ya Ruto ne Museveni n'ebirala. Obote mu bugezi bwe kasiteekisa kya Mukama kyamuvaako gwe genda olabaako kolo gye bamuziika. Bagambye Obote yalina okubeerawo. Obote yalina kuba kololo. Obote ku byakolera Uganda nange wombuuza Obote alina kuziikibwawa ngamba kololo. Amini alina ziikibwa kololo. Museveni alina kuziikibwawa ku lusalosalo lwa Uganda. Fisho mwana omulaalo yanywa amata omutali mazzi. Atwebaza kimu nti Omukama obulamu bwatuwadde. Ateka ye waliwo gurupu eryemu bagiyita Kabaka Die Hard Ebongereza. Bangambye kambyogere ku media babiwulire. Bangambye nti baali bamanyi nze gwe Byarugaba SPRC mu banaani awo. Bamanyi nti nga bwe tuli abawestana batusindika busindisi tujje tubege bano abantu bano abalala. Naye ate bagenda okulaba be basindika bo tebakyukanga. Be balooza bali kwalaali ate be bakyuka ne bagamba abantu bano bali kwalaali. Ne bagamba kakati okulaba Byarugaba taliiwo. Bagambe yafa bukadde oba yafa bulwadde. Akati gwe kankubulire bangambire ojja onkubire ng'obataddeko. Tunyumyemu abantu tebamanyi byafaayo dokita. Ebyafaayo obwo Bwakabaka bwa Buganda bubadde Katonda akozesa abantu ate abatali Baganda obwo Bwakabaka bwa Buganda okuyimirirawo. Genda mu nnono na genda go into history. Kabalega fought for Mwanga. By the way, Kabalega teyalina kufa. Do you know that? Omanyi nti Kabalega bamuwangangusa Kabaka Kabalega owa Bunyoro. Bamuwangangusa because of Mwanga. Tomanyi history nti Mwanga weyegatta ne Kabalega. Jukira Buganda yali esazeewo okuwakanya Omuzungu. Kakati ng'omuntu yekka ng'Abaganda ate abamu balya n'Abazungu Basapolo Kaggwa. Bampuuga b'ebiseera ebyo nga balya n'Abazungu. Baseggona b'ebiseera ebyo nga balya n'Abazungu. Era nga waliyo Abaganda abagamba Mwanga ki ky'otukola ffe tugenda n'Omuzungu. Omusajja omunyoro Kabalega n'asalawo okuwagira Mwanga. Bawaŋŋangusa Mwanga ne Kabalega. Singa Kabalega yava mu Mwanga, singa Kabalega teyafa, Kabalega oba yafiira Kenya. Kyova bannakenya bagamba. Naye yafiira Sisirizi. Sisirizi. Naye yasooka kuyimirirako Kenya. Bannakenya bagamba nti Kabalega ye yazaala ani? Ono omusajja yaani oyo? Ow'Ekenya oyo yesimbawo oyo. Gundi Uhuru. Bagamba olugambo luli mu Kenya. Kabalega ye yazaala ono taata wa Uhuru. Oli omukazi simanyi bikoze bitya. Bwe bagamba bannakenya. Bonna ne bafiira Sisirizi. Kabalega yali omunyoro kabaka w'abanyoro yayimirawo ku Mwanga kabaka wa Buganda ng'Abaganda bavudde mu Mwanga. Bampuuka b'ebiseera ebyo. Nyongera history. Genda olabe Daudi Okyenya. Daudi Okyenya omusajja yali oba mukyoli oba mulango yayimirira ng'Abaganda bavudde mu kabaka n'ayimirirawo ku Bwakabaka mu myaka gya 5 n'egy'enkaaga. Ng'Abaganda bavudde yali yasoma ng'ategeera ng'ali soba can discuss mulegiko. Abaganda baliddawa naawe. Mwe banekamba bulire mugende musome ebyafaayo.
it is spiritual and biblical. Obwakabaka bwa Buganda nabanyonyola nze muzeeyi wange is the first Pentecostal pastor, ordained Pentecostal pastor. Sikai Wasani, bamita Jeswa Musoke, owa Full Gospel Church Makerere. Full Gospel Church church yasoke yabarokole mu Uganda. Muzeeyi wange yagisumba. Ndabye yabulya Sserwadde Enjiri bakayiwa bazze luvannyuma baani. Bwe mba njogera ekintu ky'omwoyo mba nkimanyi. Obuganda njagala kigattamba nnyonnyole. Obwakabaka bwa Buganda lwaki buli abukuba bulinga jjinja. Obwo bwakabaka bwe bwaleeta Katonda mu Uganda. Otyanga omuntu n'ava mu makaage erubaga agali amakaage naddira n'agawa abantu batamanyi abakatuliki mbubaze buulira njiri. Kabaka omulamba yava mu lubiri lwe nalulekera bannaddiini abakatuliki. Olubiri ne lufuuka erubaga gye mulaba gali maka ga Ssekabaka. Ettaka ly'ekibuli ewali obusiraamu genda olabe. Odi Kampala lyali ttaka lya Kabaka. Kyovora ko Odi Kampala mubajje we yateeka omuzikiti, mubajje omubbi w'ebintu by'obusiraamu. Bw'ogenda opposite gate ya Odi Kampala Secondary School waliwo akawugiro ke baalekawo kalinga gundi ya Buganda. Abazungu bajja ne bakalambula kubanga olusozi lwonna lwali ttaka lya Buganda ne baliwayo ku lw'obusiraamu. Gende Namuŋŋoono Obuorthodox olusozi lwali ttaka lya Buganda. Obuorthodox gwe butudde. Full Gospel Church ekkanisa y'abalokole yasooka mu Uganda. Ery'ettaka Mukasa yali musajja wa Kabaka. Kabaka n'amugamba waayo ettaka. Kyova wali ku Nfuddu e Mmengo. Muganda wa senga wa Kabaka oyo omukyala eyafa. Baba bava ne Ssekabaka baali bavaawo bayita mu Kalitunsi. Mwamanyi mu Kalitunsi banyimu abakazaalibwa ennaku zino bakajja mu Kampala. Kalitunsi wewa. Kalitunsi oba ova ku Bwologoma kale ng'ova e Katwe oyingira Kampala. Ng'onootera oba simanyiyo nga toyise ku Queens we waabeerangawo Kalitunsi omungi waaliwo abalokole nga babuulira enjiri. Senga wa Kabaka muganda wa Ssekabaka nga bali mu mmotoka we bati n'awulira ng'endabulamu agisiza wansi. Kati abantu baali bangi bo nga bajja beevuga abantu baategeera nti Kabaka ali mu mmotoka. Omusajja abuulira enjiri yali mu ddakiika emu ekigambo ekyamukwatako sikijjukira. N'agamba Kabaka muganda we nti yimirira wali. Kuba baali beevuga nga tebaagala bantu balaba. Bwe yayimirira n'ava mu mmotoka n'agenda ku lukuŋŋaana lw'abalokole n'alokoka ne bamutwala eggaba okumubatiza. Eggaba okumubatiza. Mu bulokole omukyalo oyo bwe bamubatize bwe bamutwala eggaba naga wano waliwo akayanja ka Kabaka ke tuba tukozesa. Abalokole b'ebiseera ebyo kutandika okukozesa akayanja ka Kabaka okubatizibwamu abantu. Kikyengezako bagamba obwo bwakabaka bwa Buganda bw'oba olubulumba okujjako nga tomanyi history nga tomanyi Bayibuli. Bw'obulumba bw'oti baamu amagezi gwe genda olaba Obote. Obote yali musajja mugezi tebakugeta. Obote yayina buli kimu. Obote Katonda kasita amuggyako ekisa. Kankubuulire Dokita tolumbanga omuntu alina favor n'okubeerawo kwa Mukama. Omuntu oyo aba muzibu. Bwe bwakabaka bwa Buganda buzimbiddwa ku lwazi bwe luti kubanga bwe bwaleeta Katonda mu Uganda. Obote mu bugezi bwe kasita ekisa kya Mukama kyamuvaako gwe genda olabaako kolo gye bamuziika. Bagambye Obote yalina okubeerawo. Obote yalina kuba kololo. Obote ku bye yakolera Uganda nange wombuuza Obote alina kuziikibwawa ngamba kololo. Amini alina kuziikibwa kololo. Museveni alina kuziikibwawa ku lusalosalo lwa Uganda ne Rwanda. Museveni waafa kati n'omubuuza bamuziikewa. Mugamba mumutwale ku lusalosalo lwa Uganda ne Rwanda mumuziike awo. Esebo. Yeah. Tamusembeza mu ttaka lya Uganda muteeke ku lusalosalo abeere awo. Museveni waagwana okuba. Mubali ng'alinanye bali Abanyarwanda bamuyita papa. Mumpulira. So kati bwe tuba twogera Obuganda njagala mwenna abantu baggwanga mujja abali e Kampala mu abantu mwenna abali simanyi UK abali America tetwogera ku Baganda people twogera ku Bwakabaka obuyimiriddewo obubaddewo ng'ensi ate tennaba kujja ate kiri bibiriko nti abacho because Daudi Ochieng akiikirira Northern Region yali eyimiriddeko ku Bwakabaka obwo. Bunyoro yali eyimiridde ku Bwakabaka obwo. Actually lwakubanga temumanyi byafaayo muddeyo musome Ankole Kingdom yali eyimiridde ku Bwakabaka bwa Buganda.
so bwe twogera ku Bwakabaka bwa Buganda, it is biblical nti ababadde babulwanirira si Baganda per se, nti Baganda as a tribe. Kyova olaba bo amaanyi mu nkizo yaabo, era bwe tuba twogera ebintu bino bambi abamu abatali Baganda be bagamba mbu Abaganda basosola, mbu Abaganda babi, abo abatabitegeera. That's why I'm here basomesa nti bwe tuba twogera Obwakabaka bwa Buganda osobola nabwo bujjako omukisa oba ekikolimo. Kambabuulire mmwe, kambabuulire abantu bagobera emboozi ya Isirayiri ne Palestine kubanga eri mu Bayibuli nti waliwo omu gw'osabira n'ofuna omukisa. Simple as that. Bino bye mbagamba ndi muntu wa church kubanga mbagambye nti my paternal uncle ye yasooka okusumba Full Gospel Church. Manyi ebyawandikwa, manyi Bayibuli kyegamba. Olutalo lwa Isirayiri ne Palestine, kwaba abalwana Isirayiri ne Palestine, mu Bayibuli egamba kwaba abalwana waliwo omu nga w'omusabira omukisa. Nawe Katonda akuwa omukisa. Ekibuuzo kati olina kukola otya? Yimirira oba oyagala mukisa osabira oyo Bayibuli gwegamba nti w'omusabira naye Katonda n'akuwanga omukisa. Bwe Bwakabaka bwa Buganda. So I don't need to be a Muganda okulaba ekituufu. I don't need to be a Muganda doctor. Otegedde nkujje mu byawandiikibwa ne kugamba nti Obwakabaka bwa Buganda butegeeza ki? Nti ebyafaayo biraga nti tribe endala Katonda z'abadde akozesa okulaba nga busurvivinga. Nkunnyonnyodde Kabalega, kabaka w'Abanyoro, yalwana ne Mwanga to make sure bakuba Abazungu. Gwomanyi gwe dokita, abantu bakwanga bapya ne history simanyi history gwe basoma. Bunyoro Kitara, it was a kingdom ng'efuga n'egenda n'eri Rwanda Burundi Rutawanga y'amaanyi. Oyo musajja Kabalega singa yakola ddiru n'Abazungu, Kabalega singa kati bw'amaanyi nnyo naye yasalawo n'agwa ne Mwanga. Yasalawo n'agwa ne Mwanga. Why? Ekyo tuulo okirowooze nga tonnaba kulowooza naye lwaki abalwanirira Obuganda si Baganda nnyo kya nnono kya Bayibuli. Ekyokubiri nti okuva dda nedda Abaganda be balyamu Abaganda enkwe be baagala okusuula Obuganda. Simple. Sapolo Kaggwa ye yatunda Buganda eyali ku ndagaano ya 1900 ne basooka bagaggawala bo nga ba Sapolo Kaggwa. Bano omusajja nayini Kampala simanyi yaani ne bagaggawala nga baddidde Mwanga bamuwaŋŋangusiza baleese dda gundi chwa. Kye baagala okukola nebaza Katonda nti no Prince Junju we yajja we had one on one. Era bannange mbasaba bwe muba munyiiga abaana abamu ab'eŋŋoma temubanyiigira bambi lwakubanga tebalina bwogerero. Kubanga omuntu asobola okugamba Junju akola bannange kambabule mujjukire nti omukyala ali mu Makoogo si yazaala Junju. Kati Junju omwagala ayogere ki? Mumwagala akole ki? Abantu abamu basonyiwe nafuna omukisa nembaako naye one on one. Tusabire busabizi baana baŋŋoma be mulaba awo abali awo nti bamaama baabwe si be bali mu maka. Ekyo kakikomyawo kweyo ensonga. Ndowooza mutegedde alina amagezi nkunnyonnyodde. Osegedde gwe dokita. So mu bufunze tulwanirira Obuganda because okulwanirira amazima nze okulwanirira obwakyabazinga tekinneetaagisa kuba musoga musajja. Goŋŋambe kati dokita kankubuuze, Museveni yaddira Kiyira wali Nankani n'awaawo Sudiru. Singa Kyabazinga obwakyabazinga singa bulina omusolo gwe bufuna ku balambuzi abagenda wali simanyi wasibuka source of the Nile. Ky'oŋŋamba nti no Obwakabaka bwa Busoga tebusobola kunoonya ba investor ne bakulaakulanya ewantu awo ng'Obwakabaka bwa Busoga bufunayo ne weeba 2% ku balambuzi abajjaawo. Ebyo bye bituluma kubanga nze bwe ntunula bwe nti nga ngenze mu Busoga nga waliwo Obwakabaka twagala Obwakabaka bannaffe tutambudde amawanga ffe mutulaba wano tutambudde ne gye naloota yonna mmazeeyo. Nze naloota okugendako mu Bahamas nga ze nsi ze njagala nga ndaba simanyi amazzi gatukula ennyanja egitunamu osobola simanyi fishing ng'ebyennyanja obiraba mu mazzi. We've been all over. Mwaba mwalootanga Bungereza nga ffe tuloota zi Bahamas nga gye twagala ne tugendayo. Okitegera ekintu ekyo gye twayagala Mukama tututte n'okusingawo. Kati nawe mumpulirize. Ensi ze tutambuddemu abantu batwegomba kubanga ensi erimu kabaka
eyensi eba ne direction eba ne culture. Bw'ogenda mu America abantu baayo bonna balina galaale beegomba nnyo Abangereza kubanga balina culture, balina sense of belonging. Museveni ayagala tuyisanga gye yava, tebalina sense of belonging. Chobola abalwanire Congo baba M23 nale Frank Kashumba nengamba yoyo omanyi Frank Kashumba buli wayogera ekyobusiru ngamba that is my uncle, the stupidest person in Uganda. Oyo kojja wange Frank Kashumba ebisirani n'obusiru bwe bukojja bonna bwagenda kuye yagambye nga ali ku radio 4 n'agamba Uganda mukwata bulungi Abanyarwanda kubanga mutabakwata bulungi M23 egenda kujerwanira Abanyarwanda nenga lengera kojja wange omusiru yoyo omanyi kojja wange kasayogera ekigambo bwayogera ekyamagezi nkankana bwayogera ekyobusiru ngamba now that yoyo kojja wange yoyo ekikayina okwogera nalabye Frank Kashumba nenga lengera omusiru ono bwayogera ekyamagezi otyamu wayogera ekyamagezi Frank Kashumba nze mandowooza agenda kufa buli wayogera ekyamagezi nga kojja tafa pene kojja Frank Kashumba tafa kubanga buli wayogera ekyamagezi omutima gunkuba mba mmanyi agenda kufa naye abadde mu radio 4 ng'alina kungu omusajja Omuganda gwe ndowooza nti ategeera n'amuleka n'ayogera ekintu ky'obusiru kungu n'atayo Frank Kashumba agamba mbu mu Uganda mutakwata bulungi Banyarwanda mbu M23 egenda kuva e Congo mbu ejje kubeba Abaganda nengamba kati ojawa Frank Kashumba bannange yoyo obusiru abworesezza abunyampa n'abusana busa kati you people kambabulire Abanyarwanda kambasomese kino baabamu bwe mulaba aboogera nze nina emisaayi ena omusayi gw'Abanyarwanda. Abanyarwanda bajja mu Uganda nga badduka ne batuukira mu Ankole Abanyankole ne babagoba. Dokita tokimanyi? Nkimanyi. Abanyankole bagoba Abanyarwanda era Abanyankole bagoba ne Museveni ne bamugamba toli Munyankole. This is an open secret. Abanyankole bagoba Museveni ne bamugamba oli Munyarwanda lwakubanga abantu tebaagala kyogera. Kyobola Museveni yajja mu Buganda n'alwanira mu Buganda. Museveni nkiddamu Abanyankole bamugoba nga bamweganye ne bamugamba toli Munyankole oli Munyarwanda. Museveni najjerwa Buganda okulwana. Abanyarwanda be badduka okuva mu Rwanda mu Jaataano mumpulirize bayingira Uganda. Bwe batuukira mu Ankole Abanyankole babagoba. Why? Abanyankole kuva dda nedda bali conservative, tebaagala kwegattibwa mu tribe ndala. Ssekabaka Muteesa n'abaaniriza mu Buganda n'abawa ebitundu ebyalimu ensiko kubanga baayina ente nga balunzi, n'abatwala ekiboga n'abatwala mu Kato Kolido n'abawa ettaka lye nti mubeeraawo. Ne tutandika okuwasaŋŋana ne babakolako emikolo ne bafuuka Abaganda. Kati obusiru bwa Frank Kashumba kubanga abeerawo ng'agaayuula mimwa ku radio 4 okeera otya n'ogamba ti M23 egenda kuva e Congo mbwejje kuba Abaganda mbulwakuba babonyabonya Abanyarwanda. Kambaddemu mbabuulire bulungi mbaddamu okubagamba Bannayuganda Frank Kashumba ayagala obbakangakanga. Teriiyo mu Uganda muntu abonyabonya Banyarwanda. Actually teriiyo bannange. Banyarwanda became Baganda people. Period. Chobola ba doctor. Genda mu Ankole wasinga, genda mu Kato Kolido. Doctor Chimanyi mu Kato Kolido wasinga Abanyarwanda. N'abamu Abanyankole. Tebalonda Bobi Wine. Bamulonda nnyo. Bamulonda lwaki? Abanyarwanda abajja mu Uganda. Vakubano Museveni basomba. Abanyarwanda abajja mu Uganda, they became Baganda people. Bwe bafuuka Baganda people. Bwe bafuna Bobi Wine Muganda munnaabwe be basinga okulonda Bobi Wine mu Kato Kolido. Akati gwe Frank Kashumba gajuule totugayulirako busiru bwo. Frank Kashumba gajuule. Robert Namasha, thank you. Agambye atujjukira abantu mmwe. Frank Kashumba gajuule totugayulirako butategeera. Nkiddamu Abanyarwanda abajja between gundi 1950s Abanyarwanda abo they became Baganda people period. Chovola abalonda Bobi Wine luli balinga balonda Museveni because nga tebalina option balonda Bobi Wine mumpulirize
ebyo Frank Kashumba byagenda agayura emimwa ku radio bya busiru. Actually kangambe bana Uganda Fred Andrew Mwenda ba Frank Kashumba ba Museveni bali kumpi batekako sanction kubanga basitegera nti beba 9 M23 eri Congo bagala okubba Congo mu Eastern Uganda. Mupuliriza mmwe byenjogera byange temukwata no doctor byenjogera byange. Yes, no byali mu mugundi ne observe of last week and monitor. Bebaga mantino Andrew Mwenda because Chaliwani Chaliwa Gashumba. Bajja balu bakola batya? Bagala batako sanction nga tebatambula lwa nsonga. M23 ekolera akakundi kwaba abantu abonyabonya East Africa. Sympathy that. Dokita ovuddeko. Kwendisebo. Mukitegedde kati ebyo nabya busiru kakati tugende ku mulamwa naye mbawaddemu ako so abantu mwenna abali eyo nga toli Muganda oli Musogo oli Mucholi oli Mulango Mukalamojja Munyankole. You don't need to be a Muganda to fight for the kingdom or the king of Buganda. That's one. I've given you history about the kingdom of Uganda. That kingdom God has been using Nani Baganda to protect for the establishment of that kingdom. Ato now Katonda wakoze sanga toli Muganda chebaito mukisa just spiritual is from the Bible. Tobola ambanyonyode nobo oli Munyankolo oli Mucholi oli Mukatoliki oli Mulokolo oli Muchi. I've given the preamble, the history of that kingdom. Eyo kingdom ye yaleta Katonda gokiririzaamu. So eilo jijjako mukisome kikolimu. Kati obo obikiriza byenjogero bato bikiriza that's upon your gundi. That's your problem. Nze kunyonyo Daudi Ochieng was a northerner who fought for and protected that kingdom ngobota yagala jikuba jisanyawo. Ostegera nenkunyonyola nti Kabarega omusajja yali ow'amaanyi tugenda okuva mu 18 nga Kabarega ne Bunyoro Kitala ye kingdom ey'amaanyi yaliwo ku Lwamwanga kabaka wa Buganda. The kingdom which was small, simple as that. Ostegera so you either osobola okutwala ekikolimo oba omukisa. Nze mujjukireyo ngombo nze najjo gibagamba why the spirit omwoyo gw'okwawula ebiro n'ebiseera the spirit of discernment olwa season okwawula season and times ekyo kirabo Katonda yakimpa bwe nkugamba nti Katonda yava ku Museveni bw'oba tonzikiriza that's your problem. Nze ndi mu North America, my job is to tell you bw'oba okiganye no problem kinangana kwebaka No, it won't. So you don't need to be a Muganda to okulaba ekituufu era wanje tate chembane kugamba nti chobola banti oli balinga na batugamba nti nze siri mu byabufuzi sijja bingiriramu but once the effect eri ku financial crisis eri ku water bills electricity school fees mention what it's when you realize you need to be a part of politics because politics is everywhere. People sleep with politics, people eat with politics. Niagamba sijja kwa byabufuzi. What do I mean? Bonono was antino gotoli Muganda. You won't fight for the kingdom of Uganda to resurrect. Kastabu nafuna ko buzibu. Kakoko tondeka nyuma. It's when you realize that it's very important. Dokita nekino kanti bagambe mwenna bali wano basegawa bakigongo katika ambabulire. Obuganda si ku Buganda by tribe. Actually we are Baganda people. Fetuina gwe tubanyi. Bwe bwakabaka tugenda kugwa we bubabugwa tugwa nabo. Gwe Obuganda si kuba na linnya nti nze bampita Semujunganda no. Ekokolo Katikkiro Peter Mayiga yali mu kugundi n'akyogera. Obuganda si gamba nti yenze semwogerere. Obuganda bikolwa. You fight for that kingdom. No bagamba wekitibwa Peter Mayiga naku zino. Abana bagenze deep bali mu musoma bamita Mayiga linnya lya Batanzania. Kambabulire lwaki Museveni aleetedde obuzibu Ruto. Nasooka kyogera ku channel n'abantu balowooza nti njogera byakusaaga. Mama wa Ruto taata ye Munyarwanda. Chobola Museveni yakkiriza Ruto okuddira business zonna n'aziteeka Uganda ezize. Starbucks ya Ruto ne Museveni n'ebirala. Kati obuzibu abumuleetedde Kenya.
ye Museveni alowooza ne banne mbu kyobora banabagamba abantu mwawule. They are Rwandese like bano bajjaja ba wisdom abajja between eyoba mumeka n'emyaka tutugimanyi. Abo those ones became Baganda people. Chovola batwewasiza mutukoze tutya era chovola balina n'ebifo mu Bwakabaka wa Buganda, Buganda Kingdom. Ngoli omwami yali deputy speaker mu Buganda Kingdom who was a Rwandese. Those are Rwandese who became Baganda people long ago. Mubawule ne bano Museveni basomba era abo basomba be mulaba bajja bakuba abantu emiggo. Abo bo bagwira mu kitegeere mubawule tubawula tutya tugenda kuddayo ku byalo nti mu Katokoliro tulina Baganda baffe ekiboga tulina ekiboga wajjudde Abanyarwanda bakuba Nankabirwa ne baleeta omuwala wa Nuupu Omuganda yalina kansala n'okuba Nankabirwa n'agenda mu kanisa emu gye yali yawa amabaati enzigi n'azikuulamu ekiboga yagenda mu kanisa n'akulamu enzigi. Nankabirwa ayali chief whip bebamukuba akalulu ekiboga ng'ekkanisa emu yali agiwadde amadinisa n'enzigi kalaba mutagi bamaze omukuba n'agenda n'azikuulamu. We yali amanyi nti bagenda okubbira akalulu Faaza n'agaana yajja enkeera n'akuulamu enzigi n'akulamu n'amadirisa n'agenda nabyo. Yes, this guy is called Ibrahim Hassan. Is live in Kenya and is watching us from Kenya. We are also watching what is taking place in Kenya. Sasa tunataka Mungu tusaidiane vitu vyote tuvitengenyeze mpola mpola tumafurahi sana. Actually, Ibrahim Hassan, pray for Ugandans in that we can capture that spirit which you showed the whole world, that youth can fight for their country. We are seeking God to guide us, at least we can have your spirit. Ugandans is to wake up to fight for their country, most especially the youth as you did in Kenya. That's all what we are asking from you, Ibrahim Hassan from Kenya. Checho kasoka piseo bakama bange bano tugenda kulamwa bobo yagala kusala omukejo okusala olubuto n'omubiri amajani gano gali organic bagaita Keri Slim Tea osoro gasanga ku website yabwe ngenda gikuwa gali organic gali muwadde bulwadde okera n'olya bulungi have breakfast n'otekamu akajani n'okanywa tutekamu sukali. Omukyala agakola ali California Julie Nakandi era tukola bukozi delivery ogafuna otya kwate simu osoro genda ku website www.kairi-organics.com kairi-organics.com oba nompereza ku namba y'essimu 0701 49 40 39 oweereza ku simu yange nenkwe namba ya Julie Nakandi. Tetulina dduuka mu Uganda naye tudelivaringa mu nsi yonna, oba oli Mubende oba oli Germany oba oli America tugaweereza amajani gano kubanga tutya ebitupuli. Ompereza ka WhatsApp nenkwe namba ya Julie Nakandi oba n'ogenda ku website gwali e Bulaaya www.kairi-organics.com. Mwena abagala okujja Canada conference gyeziri e Canada gwompereza ka WhatsApp nojja Canada. Canada is waiting for you. Nina n'abantu basobola okuyamba ku paperwork nojja bulungi nnyo e Canada. Okola otya mwempereza ka WhatsApp ngambe Wisdom njagala kujja Canada, njagala ku networkinga, njagala ku muntu anyambako ku paperwork. Pereza ku WhatsApp enamba eri 0701 49 40 39 0701 49 kyakiri eyo omanyi tugenze nnyo mu history mwasindisa abataka naye bannange munjoze nnyo dokita. Sasa vyote mimi nataka Hasani tusikilizane understand. Lakini Kiswahili chako ni kibofu sasa we jamani. Ona Swahili yangu ni beta lakini si tengeneza Kiswahili yako. Sasa Ibrahim atanifunza. Sasa aya twende. Ibrahim atakufundisha Kiswahili. Atanifundisha vyote. Wachana. Wacha. The program should go.
Vale. Aya. Tugende maaso. Akati kaye kyasiza okuneewunyisa mayize tuleeta amawulire agali authentic. Tusooke ddala ku musajja no gwe bayita Mpuuga. Lwaki ngamba tumwogereko ajoze yamanyidde omukulembeze. Tusooke ku bataka Mpula be mwasindise. Oyo Mpuuga waali we tumwagala. Tusookeko ku bataka abantu baleme kukyerabira tudde ku Mpuuga. Okay. Bannayuganda njagala bagamba. Bano abasajja bajja kule Ibrahim Hassan nitakufundisha. Bajena kuulizo. Bagenda kuyigiriza Oluswahili batakufundisha Kiswahili. Asante sana Ibrahim. Sawa. Utanipigia tuongee sasa nifunze Swahili. Mbadde mbagamba nti bannange Lumbuye yakoze video eyabadde nnungi. Nannyonnyola ayina ka clip ke yalaze abantu bw'ate walabye video ya Lumbuye. Genda ku page ye Lumbuye Broadcasting Service Facebook page olabe video eyo. Oba naye wagi streaminze oba genda nga tumaze wano ku YouTube channel eno olabe video ya Lumbuye eri kuno ku flashlight. Ayina akantu ke yayogedde nga kakulu njagala kaba tugende mpola. Omanyi Katikkiro Lumbuye amuyita Gamulengejja kati twagala tumanye ku Katikkiro Peter Mayiga ne Lumbuye ani gamulengejja tugende mpola ku Katikkiro Peter Mayiga ne Fred Lumbuye ani gamulengejja tugende mpola. Ekisooka Katikkiro yagenze n'aleeta abataka which is okay. Abataka be yaleese be abataka Joyce Bugoyi be yatwale wa Museveni omukopi. Mulimu omutaka Guy ali awo ku Wilson wasiiba mutaka wa Buganda. Abataka be yatadde okugenda okulaba Kabaka abasinga bali mu kulwanagana mu butaka bwabwe gye bava oba kitegerekeka bulungi. Abataka abo abagenze okulaba Kabaka abamu they are questionable mu butaka gye bava. Kitegereka n'atuwa abataka Lumbuye abatuufu betwandibadde singa babaddeko kubagenda okulaba Kabaka emitima gyaffe gyandibadde giterera nga gikka. Kati nze abataka abasinga nabadde sibamanyi ne nabadde nsuubira ku lugendo olwo kuliko omusajja gwe bayita Professor Kateregga. Dokita Professor Kateregga ayimirira mu lukiiko olwo n'asiba lo n'agamba Katikkiro fe abeesobola lwaki totuganya ne tugenda tulaba Kabaka nga buli mutaka yenna ali awo tasobola kukyogera ku tripu egenda okulaba Kabaka yandibaddeko kubanga omutaka Kasujja Kateregga owekitiibwa Kateregga yeesobola mukwano gwa Kabaka alinga Mandela oyo Mandela mu Ethiopia oyo mukwano gwa Kabaka kyokora Kabaka kuvadde nedda abalonda okuba ku kakiiko akamuwabula beesobola basobola n'okupangisa ennyonyi. Naye kankubuuze gwe musajja Dokita Kaheebwa Museveni ne Mayiga balonze abataka abagenze ng'omu ku bo yayogedde ku NTV nga bulijjo tamanyi nti Namibia abroad kabaddiremu omutaka omukulu balonze yabadde tamanyi nti Namibia insi mbweri matala w'amayanja ye bulijjo amanyi Namibia kitundu ndooza kya Buganda kiri eyo Masaka y'omu ku Museveni ne Mayiga gwe balonze naye nga mutaka ne bannange ne mwe kamabuli n'abasiru bano batujoze omutaka omu ku gwe balonze okugenda okulaba Kabaka yabadde tamanyi Namibia gyeri nga tamanyi nti Namibia nsi na yekyogedde na mu kamera ku NTV ng'ensi eraba. Oyo omutaka omulala asiba ku Wilson yeyita Kasujja naye nga eri obutaka gy'abasiye Kasujja omutuufu Lumbuye bitugambye byonna omuvubuka asibye awo yagambye tugende Namibia
tetumanyi oba kabaka tunamusanga mulamu oba mufu naye tetugenda kuva Namibia tugenda gitambula paka tunalaba kabaka kitegeeza naye tamanyi kabaka waali mungoberere bulungi njagala tuwunzike ku Katikkiro Peter Mayiga ne Lumbuye ani gamulengejja kati ku bombi ani gamulengejja tugende mpola tukitegeere bannange kitegereka bulungi mujjukira we twagamba abantu oyo kabaka bw'alive Namibia it will be a miracle of God mwe mbabuulira ku butwa bwe bwamuwa this is from me take it from me obutwa bwa mirundi ebiri obwakabi obuva North Korea ne Russia muganda wono omusajja afuka North Korea omusajja oyo yali akolagana n'Amerika yali ali ku airport e Malaysia omuwala najja from a distance n'amukubira jambo oli n'agiddamu bw'ati obwo butwa buli superb bwayitana mu bbanga nga tebeekutte nako omusajja n'afa obutwa bwe baakuba kabaka sobola okutambula obulungi ate okudda sobola okubategeeza embeera Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka gy'alimu awo ng'ali mu ddwaliro e Mulago omuntu omulala tasobola genda kumulabira najja akubuulire nti nagenze nendaba taatawo nga gwe tusobola gendayo ki ekiba kigaana ogenda efe abataka kitwetagisa kumulabako kwogera naye abataka tekitwetagisa kumulabira ku butambi kubanga tekinologi yajja tuyinza okwesanga nga akatambi nga siye n'olwekyo abazzukulu mubanjaffe Ssaabasajja buli gye tuyitayo neeyo mutubuuza bajjajja Ssaabasajja ali ku ki Ssaabasajja aliwa Ssaabasajja waffe tumwetaaga naffe obulumi nga butuluma abataka batuuse Namibia mu ttuntu lya leero nga balindiridde kusinkana Ssaabasajja olunaku lw'eggulo Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yaweereza Obuganda obubaka obubagumya ng'asinziira e Namibia ng'ategeeza nti embeera y'obulamu bwe egenda etererera wakudda ku butaka essaawa yonna ng'ateredde embeera y'obulamu bwaffe tokojjeko dokita wali okabuuso oli omusajja yagambye Namibia naye kati kambabuulire mwabagoberera Professor Kateregga musajja mugagga teyeetaaga genda Museveni muwa ttaka mukwano gwa kabaka ye yasooka n'agamba mutukize tugende tulaye kabaka njagala mujjukire abataka ab'amaanyi mu Buganda betumanyi Mayiga teyabataddeko ne Museveni waliwo n'omwami Kasujja Lubinga oba oyo Katikkiro gwe yagoba mu lubiri emme awo Kasujja Lubinga taliiko ye mutaka omu ow'amaanyi Professor Kateregga yabaleese n'obbaleeta wano okyalina gwokuba genda maaso wakati bako ngenda kakulaga baleke bajja kalaba tofaayo bajja kujja ku pejjo bagirayo program nga yabadde oyo musajja we gwe balaze ku NTV Kasujja Lubinga Peter Mayiga teyamutaddeko we batunka osegera omutaka gajure tugamba ku bataka omanyika nkubulire dokita mu Canada eno ne mu America waliyo babroga newe bakutuma babroga nga kaye wisdom taliiko abantu bagamba iye tutegedde ne bali boogere naye kaye lwaki taliiko tosobola kusindika bataka kula akabaka nga Kasujja taliiko gajure taliiko obwongo bwaffe oba obutabula n'oleeta abataka ba Wilson Street William Street abasibe wa Museveni nga bamusaba mataka okuba Museveni yabajooga aba Wilson Street yabawa musako yaabwe million 12 beekulaakulanye nga bonna bazigabana buli omu avaawo n'emitwalo nga 8 naye nga Eddie Kenzo eboogera olulimi lwe lumu ne Museveni yamuwa bilioni 13 mu kisako ye Eddie Kenzo Museveni yamuwa bilioni 13 bilioni 13 musako ye Museveni yategera bana abataka bandeetedde Jesse Bugoba Wilson Street yaba milioni 12 milioni 12 buli omwaka bane mitwalo 8 banvire be bagenze mbokola Ssaabasajja Kabaka ne boogera statement tetumanyi oba mulamu oba mufu gwe dokita oyo kabaka okuva Namibia nga mulamu it will be a miracle of God ompulire gwe kyengamba dokita omwana yaleese akantu mu byonna ebyayogeddwa kenjagala okugamba omwana yaleese video bw'oddira kamera n'ogiteeka bw'oti ng'onkwata emabega background ogiraba dokita
singa background y'ekisenge ekyo etandika okubanga eshakinga okushakinga kye mu Luganda ng'enyeenya bweti okunyenya kitegeeza ekyo bakitaddeyo obuteesi. Muddeyo mulabe vidiyo ya Kabaka eyo gye batulaze ng'ayogera, twagikubyemu ebituli mu byonna bye twakubyeko nze ebintu nga 2. Tosobola kuleeta kamera n'okwata omuntu bw'ati emabega ne wabanga wanyenya okugjako nga backdrop eyo gitaddewo buteesi. Ekibuuzo lwaki bataddewo eyo backdrop erabika ng'ekisenge. Ekyokusatu Dokita, mu myaka 6 Kabaka abadde asoma buli kiwandiiko ky'asoma ng'ateekako galubindi. Buli for the last 6 years nga tasobola kusoma ate kuli galubindi. Ku luno yakutte empapula 3 ng'asoma tekuli galubindi. Mwenno basajja mwe mujja tuwa galubindi za Kabaka. nedda kakule n'ekyo omanyi ekisinga ddala obukulu omanyi kakati guno omulembe muzibu ekisinga ddala obukulu Ssaabasajja Kabaka bukyanga abaawo tagambangako nze Ssaabasajja Kabaka ye yajulira kwani anti abamuwadde okwogera ate Baganda bo beepangidde Kabaka waabwe najja ne bakosa AI si Baganda. Kyova olaba n'agamba Peter Mayiga yakera n'atuvuma n'agamba bubakaye abalumbuya babanja Kabaka baana ba Kabaka. Omusajja yawemula Obuganda mwekamba bulire Kabaka baffe kitaffe nyaffe ezo ennono. Kabaka yazaala Buganda inze kyannono muyita kitange obusimanye baffe. Katikkiro yakera n'awemulira mu lukiiko n'agamba ffe ababanja Kabaka tetuli baana be. Nze wena naaba mu ngalo neŋŋamba bannange ekitegeeza abali Emmengo si Baganda. We yayogera ekyo n'entegeera. Nze nina enjawulo ne Ssangalyambogo. Kyova olaba wemba mmanja Kabaka Ssangalyambogo ali ku TikTok Bungereza azina bend over. Nze tebinkwatako oli bamuzaala whatever. Nze I'm looking for a direction. I'm looking for a leadership. Nze wemba noonya Kabaka noonya kubeerawo kwa Mukama kubanga Bayibuli egamba Katonda nga tannayogera na mukopi mu nsi eyo asooka kwogera na Kabaka kasita Kabaka oyo abanga ategeera Katonda. Kabaka wa Buganda tetumulabangako mu busamize. Waliwo enjawulo y'ennono n'obusamize tetumulabangako mu busamize. Kitegeeza oyo waaba nannyinimu nga mwali Katonda aba mwali. Temumanyi Bayibuli temumanyi buwangwa oba muri oba bali Bakongo bebafuga Mmengo. Omusajja yatugamba gwe Dokita abanja Kabaka toli mwana we. Nze nanaba mu ngalo nempulanga n'omutwe gunnuma. Dokita okitegeera kye ŋŋamba? nkutegeera semu Kakati njagala abantu muwulirize musabire Ssaabasajja Kabaka. Naye abo abasajja abaagenze abavudde wa Museveni basobola okugenda nga bagenze waba tannafa nga bagenze mwongeramu kanyo kawulire. Nze mbabuulidde abantu batiisatiisa bayinza ogweddalu. kati gw'osobola otya osindika abataka ba Wilson Street nga betumanyi tebaliiko? Bw'oyita otya babuloga ba America n'oleeta babuloga ng'abeera n'abantu 2 ng'ayogera mbu ba Canada nga Kaye Wisdom taliiko. Omuntu abuuza tutegedde nammwe mwogera naye twagala betumanyi tebaliiko. Professor Katerege yakitandika tomutaddeeko. Dokita tukozese logic. Tusabire Kabaka waba tannafa nga bagenze musisinkana bonna abagenzi basobola okuba bagenda mukubira ku kajjamu bamwongeremu kanyo kawulire kubanga abagenze ba Wilson Street. The only obstacle Museveni gy'alina okuleeta omwana waawo ng'oggyeko Bobi Wine bwe Bwakabaka wa Buganda obwo mujjukira Mwanga bw'afuuka omuzibu eri Abazungu bwe bamuwaŋŋangusa Abaganda bampuuga b'ebiseera ebyo be bayitanga Basapolo Kaggwa ne bateekako omwana w'omutwe gwe bayita Daudi Chwa nga bakimanyi bulungi nnyo nti Daudi Chwa kijja mutwala emyaka nga 20 okukula okwetegerera bano bajja kubanga bamaze okubba Buganda era Basapolo Kaggwa bakikola bulungi n'Abazungu mu myaka 2 ne babba.
bannayuganda kambabuli kabaka wa Buganda asobola okubeera nga tuli wano nga tagenda kuva Namibia nga bakimanyi wafiire Namibia ne bateekako ono omwana omuto oyo omwana omuto waali kulira okwetegerera nga Museveni akyakayinza Uganda emyaka emirala ngaaga ayina amatu awulire musabire kabaka buli muntu ali awo e Uganda buli munnayuganda ky'osobola okukola oba kwogera kyonna ky'osobola okukola kikole abagwanga mujje kye mukola gye kiri bangaye Katikkiro Peter Mayiga kakati emmotoka ezimwerekera ziringa 15 kuliko n'emizinga bamwongedde bano musabire kabaka twabagambe Mmenga awo godire CBS egobe ba Bobi Wine zena bagamba mugende mu URSB oba mu UCC CBS 9 wayo yesudiru nejo isebugwawo BBS ya Freeman si bya kabaka ebintu kabaka bamukosanga goodwill tatwa kulagira kintu nekikolebwa batulimba batugeka. Alright, era otwaniriza omumbeja Somoji babale kujja atamale Hadija Najuko Aleni n'abasigadde mwenna. Thank you very much for joining us and the Mwarabu. Kwetune kai wisdom mtabani omulalo ayakulira jabanywa amatanga mutali mazi wenda kuzinobonywa powder kati simanyi naye yeyo tujja tambulirawo nafwe tuli wano munanga wetunyuka nga tujja ntugamba tuweleze ku nsi yaffe Uganda tubategezeko kye kigenda maaso wano ne wali nenga the most important thing bintu ebigenda maaso ku mutanda tulide kawamba gamba eyo video ebadde yakabi ebadde authenticated simanyi ebadde valid ebadde simanyi nengamba mukuru Muhammad Nsereko awo tusiza kale tujja tambulirawo kai tugenda kujwaita Matayo Simpuga nesegona bayimidde ku muzindalo ne balokabo walabulo mukulembeze waffe ne bamuvuma ne bavumoli ebyokome byaddala nga these guys bavuma nnyo man omuka guli wali Gambe ekintu size bweru eno bocheza ne bocheza katika uzo kantule bweru nayo omuka gubalagala go bikola Gamba abantu kino mukiwulire actually nga mpunzike kya kabaka omanyi Buganda we yawambibwa abantu bali balowooza tulimba video abaana balese Ronaldo ng'ayogera Oluganda gwatamanyi technology AI basobola okuleeta omuntu ne bamukulaga nga yenze nga nze njogera naye abakikoze lwakubanga si Baganda tebamanyi nnono. Kabaka wa Bungereza oba king wa Bungereza tasobola kujja n'agamba I am the king of England basobola bagamba ono si ye kwa kabaka wa Bungereza teyeyanjula kati abaleese ekyo ekifaananyi beerabidde si Baganda bakikoze ne batulaga nga yeyanjula nze kabaka wa Buganda. Peter Mayiga jatuwa kabaka. Peter Mayiga jatuwa kabaka. Museveni noja. Naye wallahi Museveni nawe Peter Mayiga. Oyo musajja n'amala fire Namibia. Ati no muri bakabi mwina ne simanya 23. Oyo musajja n'afire Namibia. Aya. Oyo musajja n'afire Namibia. Wabula kati tetukyalina ku Garubindi. Tetwagala video. Twagala kabaka Ntebe. Ebyo ebibe bye mutaddemu mulimba gwe kambabulire bannayuganda mulwakwate mumanyi for information tumufuna obutwa bwe bawa kabaka bali basuubira people won't care balaba kibatuddemu kyobola bamukweka Namibia okulaba nga bamuzze engulu bamuzze. Nze nakola video bwe basooka Katikkiro okuvayo n'agamba nti kabaka ayina alaje
twalina mu covid nali ne kasuku ne mbagamba teriyo allergy jako scheme nze nina allergy bwe namala okyogera ne bangoba ku BBS ne CBS nga tebanagoba woyisa omufumbiro basookanzi nze nali mmanyi nnyonnyola bintu bitegere ne mbagamba teriyo. Omusajja baali bamaze omuwa obutwa obwo obutwa bawa babukuwa ng'olina kufa in the space of time olimekanga abantu. Twabyogera Abaganda tebaatuwagira balowooza tusaaga ekiriwo. Dokita mbadde nsaba kanjogereko kitono nnyo ku mpuuga tusiibule kubanga tusiibule. Bannayuganda mpuuga ne kojja wange Sseggona awo we bali we tubaagala. Museveni asobola okuwa ssente n'osirika olaba nga munnabyabufuzi yali ayogera ennyo ng'asirise aba yali ye Kaziwa Bashir yasirika bamuwa ssente za kusirika. Mpuuga Sseggona Abedi Bwanika twagamba bannayuganda nga mutugamba mbu be bakulembeze Buganda beekoze eki beeteeseteese. Kakati Mpuuga watuuka okugamba mbu Museveni tanywa mwenge tanywa njaga abasoba naye abaagala omuggyako banyi banjaga. Kati katusooke ku statement Dokita mumpulize tugende mpola. Abaagala okuggyako Museveni banyi banjaga. Kale katusooke tukole bwe tuti. Dokita Besigye teyali munyi wanjaga yajjako Museveni. Dawa kabuza kumba mbademu bulungi. Besigye teyali munyi wanjaga yali ajjeko Museveni. Nedda sebo. Samwogerere teyali munyi wanjaga yajjako Museveni. Hakuna katugezeeko ku banyi b'enjaga. Abatanywa njaga baalemererwa okuggyako Museveni. Mpuuga abadde Mpuuga yawagirako n'amama Mbabazi baba batanywa njaga Museveni n'alemerako. Bannayuganda mubeemu amagezi. Mpuuga yawagira amama baba amagezi amazaali ag'ebitabo gaaganyi. Mpuuga yawagira amama Mbabazi atanywanga njaga Museveni yagaanirako. Katuwagire ku munyi w'enjaga kubanga abataali banyi banjaga Museveni yagaanirako. Mukitegedde era kai kankwenda kano nga tumuyambako mukulu Mpuuga nti omanyi waliwo ekintu oyogerako ndowooza giringa myaka 2 nti Katonda ayinza okufutekako amafuta ge oba ofaanana otya Katonda akwewako amafuta ge oba oli munyi wanjaga oba enjaga yafula Bobi Wine omugezi nange ngenda gitandika oba enjaga yafula Bobi Wine ow'amaanyi ngenda gitandika oba enjaga yafula Bobi Wine okuganja kwalina favor gyalina eri abantu kanjitandike oba we are hooliganism let us support hooliganism oba we are what let us move with the person go tulaba mu future ne Uganda yonna oyo muntu omune mulaba mu future yabwe kwegamba fenna tuli basiru ate balina okwerabira nti omukulembeze yenna omugezi abamwetoolodde be bamubulira ekyokukola si ggwe ali mu ntebe. Maama wange yaŋŋamba bw'ati. Maama wange ali musawo nga bali mu nsiko. Panado yabaggwako. Omulimu Nadduli gwe yakola eyatabikanga ebikoola n'abifumba. Ebikoola ebimu Nadduli bye yateekangamu enjaga. Ambaddukize. Nga ne Museveni bw'aginywa. Eyawamba Kampala si Museveni. Yali Kayiira. Yasalako Kampala. Museveni bw'aba tanywa njaga. Dokita Besigye yagamba Museveni yavumako Dokita Besigye mbu ye tasobola kumuwa buyinza kulwa health status ye. Besigye n'amugamba jjamu tugende ku State Square ffenna batukebere. Besigye n'akeera okujja Museveni teyajja. Museveni w'aba tanywa njaga nga bampuuga bamwogere batugamba gye bamukebere. Ekyali mu emyaka 5 bo baginywanga bunywa ate tebagifuuwanga bufuuyi. Kati nzo nnimba essale. Nze ani atanywa njaga mwabo bonna nga obulaba batukulembera kyobula Museveni
mwekamba bule Museveni waliwo bintu byakola ye ku njaga gyakulanywa nadduli gyamutabulira erinka kati bampuuga bakabaleeta buleesi abo bali Kameme tebamanyi ba Museveni fe abaali batuddeko naye temumanyi gwe wamanyi lwaki Sale ofiisi ze zibeera eri mu nnimiro kati oyo mpuuga tamanyi waliwo kampuni gye baawa okulima enjaga y'abaju gwe bagambye bagirimira baani ojjukirwamu Kabaca Museveni yamala emyaka egyo ne muganda we nga bonna beetolodde ng'enkuba ebakuba kayaga nga kebaliko ke banywa nga tebalwala kalibbo ke banywa kokaka kati bampuuga baakajjabuza okulaba Museveni president tebamumanyi we are not going tetugenda kuddira bantu basajja musango kulwa because of their history fe tutunulidde future Bobi Wine ebyafaayo bye buli omu abimanyi togenda bitugamba Obama yanywako ku njaga George Bush yanywa ku njaga ne bamutwala ne muri hub ne bamusiba bwe bamusiba gye yagendera muri hub era bwe yali yeesimbyeyo yagamba nzikiriza I own my mistakes bansiba nga bansanze n'enjaga ne ngenda ne muri hub n'enkomawo ndi soba ebyafaayo bya Bobi Wine bimumeekinga okitegeede mwabambala amakooti n'abaasoma omanyi dokita bannayuganda balina okimanya Museveni yali yeeteerawo opposition eyambala amasuuti n'amataayi kati Bobi Wine owaddala we yajja amutambuza kannaginaji we are going to bannayuganda temweraliikirira mpuuga waali we tumwagala twabagamba nti omusajja yalya Museveni yamugula kukuba baganda ne muwakana kati abantu abawagira Bobi Wine bayirawe they are not only Baganda people n'abaganda batono kubanga abandi badde abategeera bampuuga bamulyamu nkwe Dr. Katongerezaako awo enkya bannayuganda njagala mube bagumu musabire Kabaka mpuuga waali tumwagala enkya nja kulambulira kintu kya mpuuga tube nga tugenda mu maaso Segereka njagala nakubanyonnyola ku kintu kya Nsibambi kyayogedde ku baganda yali ku BBS n'ajereka abaganda nti batiitizi basobola kukola kya bannakenya kye baali bakoze nannyonnyola mbu abaganda babakuza bagamba mufukaamirire emmere ngenda kibannyonnyola enkya ya Tamale n'amagija omugenzi Mpuuga kaadi yeterekera ayagala okumbuuzaako numbaako ku namba yange y'essimu obanga olina kyagala okuŋŋakasa kiba short namba yange y'essimu yeri 0701 49 439 0701 49 40 39